ebyo media kwetuli lero nine senga Jojo Kawomera ono Musa Musa Mpoma wagwe bagayo nandiri yetumye nga tebangama nti mpoma era singa kuona bakazi kuoma nga atamadde 10 bujole ku mugagga oliyo banagamba era abagagga be balinde trodyetuuma omusajja osijja mwogera wano naye omuntu wakulyako nagamba owooma of course abone okwessaako eri akawoma nga tetunagenda wala basinzira kuki okuwooma anti kati bw'oba ne munno mu nsonga ezo ensonga z'enkudi oba omanyi ki waliwo ensonga endala ensonga za nkudi ate omukazi era awooma alina okuba n'ebintu nga 3-2 mumita olina okuba ng'olina amazzi gano ge tuyita agaseerera era batogayina togenda wooma nfuna oil siseerera tekyenkanana ate oyira ayogera tokimanyi nti yayogera evaamu amaloboozi tugende mu maaso olulimi ki oluliwa no eba eswankula what we call okuswankula mumpya tuko nabusoma mu mawulire otuuka n'osirika n'okusirika nga tokyayimba luyimba lwaffe luli olw'eggwanga n'obeera nga oyagala omuntu oli awulire ebintu we bitambula naye tajja kwogera nga oli awo oyongobera tosobola gijja mu ddoboozi ekyokubiri kyekibadde kyakubiri si bingi omuntu okuwooma okaabya otya kuba manyi no programu zirabiwa abantu bakulu omanyi buli lwoba enkaaba eno gy'okaaba temuli mu nduulu nti musota gukuyingidde like nze bw'otakaaba simanya nti bikulu binyuma mbajagala olekayo manye nti ensimbi enkondo tokimanyi tufeekinga nsobola okuleekana ne ŋŋamba onzita naye nga nkukongoola kati nze ŋŋamba kankuba nti gwe kyoyagala kyenkolera naye ebyo ebintu gyowegendereza ennyo ng'oli mu kikolwa ekyo omuntu pesi kwajjirako okaabira bw'ayongezaamu ku sawundi eno wansi nga naawe eddoboozi lyambuka bw'akkirira ng'okkiira bw'ayambuka ngo bwakityo bwe kibeera kafu butuko ng'ogira ekyova tulina tears of joy owa sexy tears of joy wali omulabyeko simumanyi kati osobola kuba nga oli ku mukazi amaziga nga gajja gokka naawe weebuuza gwe baliko amaziga lwaki gajja yeba tears of joy kubanga wali omusajja wanyana olya nga omubiri gwonna gwesisiwadde kwekanga nga amaziga gakuyiseemu tubadde tumisinga ebintu bino tekakuluma ate bangi bali eyo baagala obbiiga kati nze nkubuulira nze omusajja bw'onnyingira ne siwulira lutiko nze manya togenda kumpoomera mba n'okufuna kyenji mubiri gwange nempira nga gutte fumita olina okwesisiwa omusajja oluyingira bwati era nze mbadde nano wa boda awo nga ntambula ndeeta ne mugamba boda baagala sex ate bakwata tuyise ku musajja w'akazindalo banange mujje babaggyeko amaliba wolololo natandika okugamba nga ani ajja eyo mubutwalawo obuliba ne mubuuza ekigezo gwe toli musale sikulya sirya musajja atali musale bw'ate nga lwaki omusajja omusale nga lwaki aba tatambuza kyuma ne mugamba omusajja omusale aba n'enkofiira gwe n'oba oyina mpanvu ng'omusale alina bwe kati ampoomera okusinga ow'akaliba bw'aba batali basale bw'aba muganda aba alina lubugo nedda mukwano olubugo lwe luba lukuuma lubaale wa wansi kati nze omusajja bw'annyingira ow'eddiba n'omusale balina enjawulo mu nze mba mbaawula kubanga omusajja omusale no bw'annyingira ye bati mpulirira ddala nga atuuse kubanga enkofiira nesooka nejja tulina wano w'oyingira enno oyingira munda ddala okiwulira kati enkofiira anti ojja ng'ogenda yingira kati tulina osooka n'obanga abomola okuyingira kati enkofiira eno mukwano ogiwulira bulungi nga eyitawo kati wootukira okukamunda mukwano nze ng'otikolwanjiikidde dda ate ono omusabike mpulira n'ekizibu juka ekintu ekyo kinege gye kyambuka ekisegeeza omusabike enkofiira esigalayo eno ng'ayingira kuba bw'aba ayingira ati enkofiira erabika esigala ate balina enkofiira tebagirina oguliba buno guno kyovola batulumya n'otulumya kubanga kino ekintu kino setubogera nako abasajja musajja wa ddiba ebadde yakubiri
tuli ku Mpooma. Ku Mpooma amazzi n'ebikolwa. Bikolwa nga ki? Kubanga kati mulimu omusajja agamba nze omukazi agwawo nga mugogo. Olina okuba creative mu sex. Wenkumitinga olwaliro nina okukola ekyenjawulo. Wenkumitinga oluddako nina okukola ekyenjawulo. Olwemba nakola sex wa makiika nina okukola ku sex omulala. Sitambulira ku sex omwo. Era omusajja abeera wona. Kati kunoonya mwana. Ebibaamu kunoonya mwana just ssanyu. Era mwana gira ekikwati yate sex okunoonya mwana yafaanana ate natali wa kunoonya mwana. Yadde mayo omwana yoyo n'otuyana. Nedda. Bw'ongamba okufuna owoomwa kati bw'ombuuza okufuna mwana watali okufuna mwana nze watali wa kufuna mwana banja kumanya nti oyambadde. Naye bw'oba toyambadde kitegeeza nti mateeka nina okufuna olubuto kasitama nga ne mu position y'okulufuna. Okitegeera? Yes. Buli wamu osobola ofunirawo. As long as amazzi gazze gagenze. Oyina kati gwayingiza amazzi ago nawe oyina okuba nga system eri active nnyo nga gagenda direct. Aye tulinamu n'amazzi ag'enjawulo. N'omusajja alina amazzi nga gali water. Nga ne bw'onobeera mu position y'okuba nga gagenda direct era gagenda kukomaawo gadde. Simanyi basenga bagaba oba bakoma mu byogerako boogezi. Okugaba ki? Kugabira buli omu oba kugabira muntu wo. Tutestinga tuproofinga. Tulaboba. Kati kyogamba nti no kati saa zino nina omwami wange nina okugenda okuprovinga buli omu nti munnange Mpooma, munnange mbinyumisa, munnange nkola. Bw'aba mukyalo omusomo omukkiriza agende ng'abakakasa. Ye business atunda yolesa. Nze nsobola okukuba ekigambo woba otegeera n'okwata. Okitegeera kubanga nange kamwa koogera tewali yabinsomesa wabula research n'entambulira kwe. Nze bwengenda n'endaba video zange gyenzijje ne nga leero kano nino kakolamu ne hani tulabe kali katya. Mukopa. Fe abakazi ate endala ffe abakyaffe tusinga okukola research wa sex. Era ojja okyegendereza nnyo nti ffe abakazi mu bintu bya sex ffe tusinga. Kubanza we nalaba ne nga ako ne mubeera waggulu ne nkolamu bwenti darling nina okukikola. Ate mwese ne mundeeta. Kati leero njagala mumbulire omugaso gwa katiiti nga mmwe abasajja kubanga abasajja batupeesa akatiiti naye nze sikayinamu sikaagalira naddala baganda kwekubya yakati kayina makulu gatya tekayina makulu kanyambira wakampa amaanyi ga kisajja. Mulimu omusajja akugamba mulimu omusajja nze nange njagadde okukibuuza mu olw'ensonga nti akatiiti kasuuse nze bange tayagala akatiiti ge mazima nange sikaagala bba wange namubuulizaawo nti mukwano gw'oyagala akatiiti nti nze akatiiti nedda tenga musajja waffe oli Muganda naye tategeera katiiti naye ate once back nayinako omusajja nga ate Munyarwanda mukwano nga ye ate ategeera akatiiti. Kati gwe wawulira nti oli akusabye akatiiti oba osanga ye amanyi amakulu gaako. Ekitegeeza akasaba yaba alina amakulu gaako. Kubanga zowo ne gwe nagambako amanyi banaye wotukira okuwummula nga byoyisemu biyitirivu. Kati olwo gwe natega akamasu ne ngamba bukyabogera akatiiti nange nga ngenda ngula ki akatiiti nga nkeetippa. Kati tuba tuli eyo ku studio zaffe muli hasinga kiri ku office agamba tugende nno leero ngenda ku droppings wenche namugamba tenga mpulira mwetaaga namugamba hani naguza akatiiti kampulire yangambyewo tugende omala kumpaako. Kati simanyi mbadde yakibuuza mu abasajja kubanga mwe musinga otusaba akatiiti lwakubanti abaana bakoonoonye. Olaba obutiiti obwo obulaba abamu baatandika oddobuzira nga bwera olaba oba kati biki bino ebyababiri balongo matiki abo nabo tebalina mulamwa. Ndiyanza kankule kamwa kwogera nga sikyagwa nga ntya Katonda yatonda nze nali nagaana okuteekako abo abantu ne bandeteranga n'omuntu abankola ewaka ne mugamba mukyala todda wano mmaze kukula konero kantegeera nti abantu abo balina amakulu ng'ofunye abategedde put aside katiiti nanga katiiti sisaga nnyo kumanya singa balina amakulu singa n'obo balina n'oba tobalina omusajja akukyawa. Tekiriiko ekyo omukazi era ne waba mulungi ne bw'oba owoomera mugaso kyo gubalimu nze nyina owange. Kati olaba osanga omusajja nga oyina abantu abo
aba bantu zanali simanyi mugaso gwabo naye kikuyambako okwongerako ku bwagazi bwo ng'omukyala batya omusajja bw'omusanga ng'amanyi obbakwata bulungi wano muli kyali mu romance mukwano baveeko dduka. Ogwokubiri omusajja waaba ayingidde bulungi munda wano batuyambako okubanga bakukola ki bongera okukwata abimanyi. Tosika bano bangi bawanvu sika ab'ekigero tebiwunyiza mpale wowe tebiwunyiza mpale ng'oli mulwadde bangamba ng'alina abalongo bava ekasubi wali paka ene kawaala era azinga n'omugwagwe bwalisa muumulimu n'azinga omugwagwe bwagwe tekisoboka nze kyemmanyi omuntu olaba kyogedde Abudu busimanya buwunyisa empale omuntu ng'omuntu gwoba olina obulwadde bw'okuwunya nenaabayo kubanga tusakunga nti olina enjala zino n'okakasa nti osobola okunaaba wansi eyo kubanga omukyala tunaaba n'olaba nti olugoye lwaffe luno oluzinga terukyalina kale abagimanyi abantu bano n'obawenjula bulungi n'obanaaza nina yaŋŋambu yafuna akasenya n'abakwata bati mbu n'abasenya musa okyolimbye nedda tosobola kusenya abantu abo balaba olaba nga bw'ofaanana ku mutwe gwe akasuswako butagala kakosebwe n'abantu bano era bw'osanga omusajja bano banjagala kukkako wansi eyo n'abazannyisa bubi bafuna obulumi amabwa ne bakuluma nabanga ebyo media kwe tuli ne Ssenga Jojo ne Musa leero gwe nkoze naye Musumba taliyo yasinga obuseegu yasinga bano osimanya wayogedde ku kyamanvuuli n'enkofiira wali omuyayi gwe baleeta wa Green Millers wamuwulirako gwe bavuma ennyo ku social media wa Green Millers yamera obuwunga ebyo media kwe tuli. Ssenga waliwo ekintu ekyegugumulidde mu ggwanga bannyinaffe bagenda ebweru mugende bweru bakola obusente bwabwe abaluwa abaami abakyala oba bombi tuba tetubawula kale naye mbadde njagala nze tu specializing muki mu bakyala bakyala bayita mbingi n'agenda n'abeera mu Bakadaama n'abeera mu Buwarabu n'amukozesa buli kimu kyayagala akoze obusente bwe yaleka omusajja we Uganda amulese oluusi n'eri amusindikira kaki kasente balina nno n'eŋŋombo wanzaalamu abaana tompeereza buyambi abasajja ennaku zino baatabuse abasajja basaba obuyambi ng'asaba omukyala ali ebweru kuba ali omukyala naye kale si kibi ate kisinziira mukwatagana mutya era bw'otukira okulinnya ennyonyi ogende kitegeeza muba mukyogeddeko onoonya future kitegeere kati akola obusente bwe amanyi alese omukyala eki omwami e Uganda omwami nawe nga wobeera e Uganda muli myaka egiyavinga sexy egiri amubaddewo Uganda mulya olese omwami we Uganda afunayo obukyala kale eyo yonna nga tetuyiseeyo nnyo kyandibadde ki kyavunaanyizibwa omukyala okufuna girlfriend nga gwogenze ebweru oba okutemesaako nga wakulinda bukola ki bodda kati olaba ekyo ekintu genda kubanga kyali kintuuseeko kitya I dated someone nga omukyala ali bweru naye nga bandaze nti tewali aliwo obuzibu bwawe buyinza oba okujjira kuba kati sinza gamba oba atemese kubanga era mulimu n'agenda n'atemesa oluusi naye n'alookinga kubanga abalaba bamalaaya abo bamanyi okukwata abasajja batya siya malaaya amanyi obwakwata omusajja nanti omuntu atemeseza advantage gy'ayina newaba kituufu amulookinga aba wakiwaya waya genda era agamba ndudde okuyita gy'oli tebalinakulya nnyo manyi balaaya oba toswala kubeera naye oba okyamuli ayinza okugamba oluddewo bakasitoma bawulira bakuba amasimu kati nolasobola omugamba tebalinakulya nnyo nti ninamu nzijjayo nti jangu ng'ali ku oyo omu naye nga mwakiwaya malaaya tagenda mukubira simu amuga atere nti ate tagenda mukubira simu amuga ebamanja enviiri kati nze ku lwange nze mba nteesa Kadaama yenna ng'alina omwami e Uganda
mutuule mwogere ku ssimu zammwe nga abafumbo mu kifo ky'omwami okukeera ku makya agende akwane ebbali osindika obusente bubayambe ate buyambe omulala mugambe kwega 5 genkuweereza ntaddeko n'ebiri ogende otemeseeko kwenyonta eyo 2 si mitono nga gwe omusajja wandiyagadde okwegatta emirundi emeka buli mwezi ate siegatteyo ogumu tekisoboka gwe musa okisobola nze ngenda myaka 3 olina ekizibu nga n'essaawa zino ova mu kwegatta amaaso gaba mamyufu ani yagamba naye erebeera gye galebeddemu naabeera n'amaaso amyufu tuba tubeegasse ali kati oba teweegasse na mukazi direct amaaso gaba geegasse ne bana ab'omu mukkubo naye olaba Abuddu omulamwa guno mulungi naye onoonya we weekubira tolabawo olw'ensonga nti newaanaaba agenza okutemesa era still wajja kwetaagayo omuntu gwe bayita girlfriend kubanga olaba oba muba bafumbo naye era nakulaga nti ajja gendera at least akwateye ebiri agenda amutemesa. Kino kiyamba family, kiyamba omukyala ali e Bulaaya, nekiyamba n'omwami obutaleeta ndwadde. Nti wabanga agenda n'atemesa aba alina okwambala akaveera. Yagenze. Family planning. Byonna tebibaawo. Tagenda omukyala ebweru tagenda kusanga bwana, tagenda sanga nga ebintu bye bibuzeebuze. Naye ate bwagezaako okufuna girlfriend, mwe mube endwadde jjukira girlfriend ebuluvaamu ng'otandika live. Atandika kuwa bizibu. Ebizibu byandibadde wakati musanze kankubuuza ekibuuzo. Weeteke mu mbeera eyo olina omukazi ebweru ogenza ogudde ku kimala kyo kikunyumidde. Kikunyumidde tasobola okibanga okifunako ebbuba kuba nze mbeera mu basajja nayogera balaga nze nakigendako nga kimala naye baba kyampoomera nze n'ensalawo nkole bwenti ne bwenti. Kati njagala weeteke mu mbeera eyo ng'ekutuuseeko. Nga mutuufu tokyamwetagana kubanga bajja ne bamulya nawe byolyako empooma gye bikuwoomera. Naye tosobola gamba tuyagala bamulyeko kulekanga nanti okuleka ogenda mufunira mu muteeka. Anti kyenkugambye mbadde nkyayogera nga nkugamba nti akuwoomedde ofunye n'endowooza tandika okugamba nti komujje ku bbala ofune w'omuteeka. Ate bakugamba malaya bw'atuula aba atudde kuba tebamu bakiwakanya naye waliyo bamalaya atuula. Ng'aze mufumbo? Taba nno tokyogera nako batuula. Ne batuulira nno ddala kubanga tolowooza nti omwana oyo kukuba yayagalayo just nti olwasitaani ono oluusi nembeera abanga agent nti alina byayisaawo naye mukama bw'akeera n'amufuuwako akasubi wesanga nga agudde ku musanga yalina omujjayo mu bakasitoma abo abamu no VIP simanyi VIP nga kituufu atudde mu bufumbo naye ng'alinayo gw'amanyi nti ye buli wabeera naye ekyetaano kibaawo wali oba eky'ekkumi oyinza okusigala nga amukombesaako kati wekyozoka kubanga era n'abafumo nga si malaaya kati kaŋŋambe ffenna abantu tuli bamalaaya naye twetunda tutya malaaya yaani malaaya yono gwe gy'ogamba mbu ali ku street oba obasanze beere naye nga buli muntu malaaya kuba ekyo okuba nga oli mu bufumo naye nga gwe asinga okugenda ebweru ekitwawulako nti ate n'ekyokubeera wa ku kkubo essaawa zino nvudde ewaka ngenze neegasse bavudde mu loogi bakutta akasente bakampadde tewali njawulo ya malaaya kubanga malaaya bamulidde bamuwadde ssente ate nange era bandidde bampadde ssente ekitwawula nti oli mufumbo weewadde that respect nti bawo wemwebaka kyekijja okwawula ku malaaya nze njagala batukolere ne bamalaaya abasajja ate temuliiyo tokimanyi mbadde sibamanyi mukwano gye muli era nze nga nina ssente zange nentumya nendya nenkusasula n'ogenda nafunayo abandya naye nje gyali mizeejo gyako kikiwaggwamu obugenge gyongambye nti myaka 3 tokyakiika amaanyi gakendeera kubanga baagala b'amaanyi gakendeera kiki Musa tekikaddiiza amangu sekisa za buto nze mbabuulira kitegeeza sikyamukola sekisa za buto okuva ddi kumaanyi g'okozesa Abuddu sekisa za buto omanyi lwaki lwobeera naye omuntu nga mukolagana omanyi obulamu butambulira ku ebyo butambulira mu byakwepiica na mirembe waka
awo watojja kaddi watojja kola ki naddala okwepiiki okwo kulina engeri gyekuzza engulu kituufu. Olowooza lwaki omusajja bw'akuba ssente asooka kulowooza mukazi ng'alina akamoomeke asooka nga tannakola kirala kyonna asooka kulowooza bintu byakwegatta. Nze simanyi na kiri mu sex kubanga bulwokola sex ono n'ofulumya katuuyo obanga omuntu yagenzeeko mu sawuna lwaki bwe munyiiga ne mukyalawo tomuganya kwebakira mu nzika sex ono abikoze ye aliwo kubanga buli kimu n'obaba wafunye stress ku mulimu n'okomawo n'okola sex byonna osooka n'obyerabira najjawo enkanyanya zonna ebirowoozo by'osiibyemu okitegeera. Magezi ki goyinza okumuwona kubanga ali bweru eno Uganda omusajja kibanja gw'oli bweru tobanja tewali atabanja banja era bajja gaffe nga abanja n'aguma bwebeerayo bweruwo ng'obanja tolina pozi omuwarabu baba ku kisakate sinakusakata ova olaba nti masturbation ate ne mu bakyala kati yakula olw'ensonga mukwano masturbation mu bakazi togimanyi masturbation ate tekijja tuyambako okukendeeza ku bwenzi oba kubanga nafe akyatubira mu position n'oyima neweetaaga omuntu amazzi nagajja osobola n'okumala kati olaba osobola okumalira ku ssimu nga mwogera n'omusajja laba nno abantu balina appetite abakazi sejjaamu tulina appetite wanga osobola okugana omusajja ku ssimu kwakananga ojerebedde oli otya jojo oli otya gyendi nemwogerawo ebintu ebireeta effujjo ku mubiri essaawa eyo njagala mbuulire naye kitooka eyo batereeta buzibu ku nsi kuno teri bifo byagala kubyogerako nga bya wansi bannange kasita otandika obyogerako byo bikyamukira obanga byoyise nti kokoko kasita oyogera simanyi batujja si batujja noba toyogedde ebintu bya buseegu muli ku ssimu kino midnight eyo gimanyi mwenna mukakkanye musooka ne mujjegere okukulira nga bahani nenene eddoboozi nerigenda nga mwenna mwesalika ogenda okukakkana nga oli agamba omuntu wange ng'alikola fujjo bwayogera omuntu wange alikola fujjo nange hani munnange abantu fujjo mpulira litandise kati njagala ombuulire wootagenda kuva ku ssimu ng'ogerebedde bw'aba musajja ajja kubaako kyeyeekolera nawe omukyala weekwateko masturbation mu bakyala ali atya masturbation mu bakyala era bw'oba osituse tuzannyisa omuntu ogwo bw'oba osituse omukazi asituka tusituka tujaga kati bano abalongo bwe badoyogerako bajagalala ne tubanga ekimuli awo nali no nemanya abalongo bakwokereko bukookezi kale nga bwaddimu basi kyoga balinamuko obusuwasu obuconnectinga ku kati olaba abalongo bano balaba kati ekikugambisa nti tosika bawanvu gwe sika abakumala omulongo nalina bw'aba asituse bulungi alina ekimuli kyakola nabanga buno alien bwe nalaba mu firimu akola ekimuli kati ono munnaffe ono wa wakati mulongo Kasowole n'asooka asituka bulungi mu cinematiki n'asituka kati bw'asituka omukyala gwayinza ozanyisa n'amala bandese Kasowole kino kimuli be balongo baffe kyekiyita ekimuli era bw'oba osika tukugamba kola ekimuli mukole bwoti Kasowole wenti ebyo media kwe tuli twayise na senga aze basomesa okitegeera zembabuulira tubikola nga ffenna ate ekituufu bikolebwa ate abajja ne bagaa birwaza baagala bawa ssente birwaza bitya bimalamu amaanyi noba nga tukyagala tetukyalina kyakolera ggwanga era tubikola noonywa ku ddagala so that nti tokyemanyiiza nti system anti efa kubanga amazzi gojja ofulumya ng'olina omusajja si gw'ogenda ofulumiza wano ate abakazi kibayamba kuba osobola okuba n'omusajja n'otasomye wadde n'ettondo bagamba totuuse ku ntikko tekisoboka bagamba bw'otuuka ku ntikko mu lutalo muli bazibu nnyo mulinga abakazi era kino nkigamba abasajja mwenna abatulaba
si kyatteeka nti omukazi buli lw'omuwulidde nti agenda kumala. Era mulekera okutupeeka nga tomala simala obadde kigompise gwe nti nina okumala buli lwondidde. Vaibu zange mwosambidde ekyuma kwegamba appetite yange bweyimiridde nze hani yambuuza lumu naye omala ddi? Ne mugamba simala buli lunaku wabula ne lwennaama nange sijja lutegeera kubanga eba vibe nga yakola sex. Okitegeera? Nze ate sikola sex kumala nkola sex kunyumirwa kubanga togenda kungamba mmale kumpaka nze njagala kukola sex wa memories. Kitegeera? Wa bijjukizo kyovala abantu nkola best yange nti buli lwe twegatta njagala nkole akapya kanaakubeeramu ofune obudde ogambe nti jojo kiwala kiri kubanga okumala ajja kujja n'ewalala naye nze njagala nkole ebyo ebyange ebyenjawulo. Kitegeera? Tezuddamu kufiirawo. Si kufiira ku mwana abiri ssaawa 3. N'omubeerako omukwano ne woon'omulya nga si waakumala tajja kumala. Kabula ajja kuddayagala okumala muwulidde mujje nga mumaze. Wa tebajjira ddala. Tebatawaana. Tokyalina maanyi ga kumala. Ayagala okumala. Jangu omaze. Dakika 1 minute. Okimanyi ate omukazi nga waakumala ne bw'oba omwadde romansi n'okwatayo obukwasi. Amala nga tomutaddeemu. Kati ekyo n'amasajja mukitegere nti si pilot oyo nti yabimala neeno romansi yokka emumazisa. Tuli bakakkamu twazze kumanya. Kitegedde kumanya masturbation mbakazi tokimbuulidde ompita kungulu. Masturbation mbakazi nkikunyonyodde ne nkugamba nti abasifu ebikatulaba ebifo byetusinga katuga omukyala gwe kenyini osobola okumanya ebifo bye bayinza okukozesa oli n'akumazisa oba n'akola atya. Bayibawo abakazi balina omuze omubi asobola okuba n'ebbaawe n'atamubuulira bifo bimuleeta bwagazi n'asirika nabyo gwe newafundukula ate oluvaawo n'atandika kazina bubi oba abatabimanyi nga lwaki tabimanya oba obimanyi kubanga gw'omanya nti bw'anaaba nkutte ku mulongo kasowole ebintu bigenda kutambula. Mulongo kasowole bw'anaaba nkutte kagere nga gyakatandikidde gyakajje obuuza mukazi w'omulongo kasowole yaliwa aleta tajja mukulaga kyo kimmanyi mugere nkwasa kasowole ndyoke neebake temutegeera gwatugaye mulongo kasowole tamanyi mulongo kasowole simumanyi woba otambuza engalo ze wansi eyo wa woosinga okukwata kale sitambuza ngalo bayinza ozirya olina okukebera oyinza oyingira wati bitategeerekeka abasajja bakugamba asooka akebereko asooka awulire omuntu ono awunya bulungi gwobugambira nti abantu bawunya tambuza ku ngalo sooka otesitinge omwana agenda najjako majestic omanyi najjako ebbina lye bw'ati lino lye bambala obwambazi akafaananyi abadde n'ebbina ayine abadde mu mpale zino zibayita legging nazo bannange ak'omunda omwana gwe nalaba bagamba mbu yayitako awo ku haamu bano ba tiktok abafe ab'amaanyi bali bamanyi alina akabina ate ko ndowooza oba yali akawumuddemu yakerabira yakawummula yali akerabidde nasooka bayitako nga mulaba Katonda amukuba oluye emabega naye kati gwe watyanga omukazi azze nalekuba sipeya nga obadde olaba alina nyashi kyomudala ziteekako ttaala nedde ttaala siyina okulaga mbu alina nyashi newe naaba nze nkwatako obukati kyeyanga bw'onongamba mbu ogenda kwekasiibulira pilot munene mutini muwanvu era mukwano ne bw'onooba oyingidde buyingize najja kuba njawula pilot ali biki basaagala mulawo bw'ondaga obutamulaba era gy'ayingidde ngenda mulya mumyumyule mpulira ali biki gwoba ogiddeko ettaala ya bwereere mundu olinamu obupima ate kupima ono yennyini yeyeepimira mimamuko owulire omuntu omukutte tomukwata sirimooti tukigamba kati kikigamba kati kano kankawa abakyala omusajja amaze osanga omusajja amanyi okukola sexy olowooza lwaki ebiseera ebisinga asooka n'abooberamu n'alemeramu aba akooyi
Abamu abayagala kuyunga. Obukebera buba munda. Ate buli eyo munda. Kati omanyi ojja okukola boddayo n'obanga ali sooka obukubemu ku ndobo ojja kulira magalo ezijja ne zikwata bwe ziti zeeka zize ezipima. Tewaliyo magalo. Si magalo. N'enjola tulinamu enjola tulinamu biki. Senga. Baagala kwerungi. Kati ngenda bw'oba oyingira